wafa amabugo gokaga muhozi Museveni tayinza kuleeta amabugo wafa atajjanjabe atasuliza menvu tajjanjabe kujjajja mu Museveni bwaleeta nga amabugo mulumbe lwange muba agasoma mukbanga ne mutta how Museveni tajjanjabe jjajjamu mama bamukuba amagulu afudde gamuluma lwa Museveni kakati Museveni tajjanjabe kubanga family ye abakuba amugana kati njokola ndabe kamama afudde Museveni alesha million 10 tuzina mu family 10 million tuzina we have the 10 million tuzina banja ya 10 million za Museveni kati amabugo ga state house tebajjaga temugakirizanga temukirizanga amabugo ga state house ku mama wange niyo kati kanga mukiro kabusi niyo kati kanga mwana yone amabugo that you can accept ga muhozi gajene muke ngo Museveni neto ngo state house neto agokero house neto kati omuchere gwa fande nalweis muchere ngo mukabuli Naruiso balinya ga mukbanga emigona duka namafuta mwagaja uka 20 liters namotoka ndio ejije umu jena nalweso nalinya mukuzika mukbanga maija mukbanga na duka teri ku mentioning state house in my funeral ne ya mama wange nafa nga achali mulamu I don't mukuzika ko teri kogera kigabo state house yo state house okero house government mu 70 kiri era jena nalweso natumulaba ko bulabi mukbanga omuchere ne mugujawo the only person who can bring him at my home is Muhozi. General Muhozi aleta nga mugwene mugakiriza. Niwe Museveni eyango bango mubiwo enkoko. Nankanyuka ko jeje kiti ko basulembwa. Nyabo nga afudde kubanga ati amukodde miwe atalwabo oko. Ninoko kiriza lwabo nimu. Ankanyuka kujirikiti ko basulembwa. No. Hewofete wali sente za Museveni. Ngogenda kuba mukambwe nnyo. Alizikwatanja mutuka. Alikuwa tama kugoga Museveni ya mutu Museveni talitanga mubuge wafu tubonya banye myaka 10 nga mukodomi watu bonya abo abana baganda basomi waliwambuzano nti ate mukwano go na lebo kasolo ne tayinza yeta agalete kasolo bagamu watujja mukubira ye migo kasolo aletanga gage era nagali omwana wange babamutia musalu batiku kasolo yaleta amabugo yasoka kulimba muzeyi agambi ono mwana wenyu ono nolingena mutu nolintwala kasolo ngati milioni 10 temuziletanga wafe milioni 10 tuzina kasolo tulinyanga wafe kasolo bakakuwanga goli mwana wa waka kasolo uli mwana wa waka wafe oletanga amabugo ga Museveni nindi konkuvunji ninkukote ninkuvunjisa nekuteka mu za Kenya mutubanya amanyeza abana tubasomye mukale omukozi bunyobunyizo mukona atujoga natuniyako natunyala ko lwabo nekyogereko babasima mufudde wange nawe mubabalamba batigombe so buchere bwabwe omuchere kwa state house ogukwati ayogera konti mvudde mu state house mukubanga ne mutirawo ayogera nga nyaba afudde nyabo yekagwe batajetinga ne bamukbolo wa Museveni era ngamba nti manyaba afudde akaba amagulu ganzita Museveni yamuwaje njokola beyo mulesena banja tumukube tumujemu bamukoleko ne byapako ne prime minister ta nalinyewo fe bamubebi ko ne bamukoleko ne byapako bamukola ne byapako kasulu tumukuba leta zizo Muhozi yakaya asobola kuleta sente wafe ntuzikiri analeta amabugo ne mugakiriza jeno Muhozi yaka magamu 70 kali ne onalebo nabanja n'amalajja bani bamuli yakone byapako bamujaka kyamikaidi bamukubana duka ne bamujaka kyamikaidi babaganda bambuli kibaite kyamikaidi ne bamukunyola kone kyamikaidi ne muzeyi ne bamukunyola ne kyamikaidi bamukubanga ne bamujjamu ne kyamikaidi ne bamukunyola kone kyamikaidi ne kyamikaidi temudeta nga sente wafe tuli bagaga obu milioni 10 tubuyina obwo mutujanjabe mutukozete temwatusa menvu muje munyomwe baganti ate eriyasirukwa ate Bobo Wine bagambye ate Bobo Wine omusiru avumye hamu namuteeka ku ttaka oyo lukwago musiru lukwago temwebuunya lukwago kitaawe tuli ba Luganda naye lukwago ye mwavu ali mu family ate afaanana nyina era baganda bali mu kikuubo era nabo mitima mibi Lord Mayor lukwago ino omutima omubi na yes kitaawe yali omwavu mu family yafu abantu bagambye ate Bobo Wine ayinza okuleta yana aleta amabugo mukuzika amabugo aba Bobo Wine goja gakkiriza Museveni tekayinza kulinya mu family yafu aga Bobo Wine nganjira nga mfukamidde
Bobo Wine yo mukirizo okujja n'amabugo n'agaleeta. Naye Museveni tukuyinza kulinnya waffe nnyaba afudde. Ankyali mulamu. Museveni tekalinnya. Mbw'ate agabbalamu. Balamu aliita. Naye taleeta. Mengo teleeta. Nsamba ate mwana wange kyanyamba. Ate kati ya Mengo yo tereeta. Kumukolo gwa muganda wange. Nanimbaga nti nsamba alinnyangako ewaffe nga maama afudde. Naye muganda wa maama kojja yagambye bo siba ngabi bo bambejja balangira. Nali nyizi nsamba muyolerewo. Baga nti ate ago Katikkiro Charles Peter Mayiga mbunga gavudde Mengo. Toyinza mukubira oyo mufere. Oyo mufere. Katikkiro tayinza kulinnyawo. Balinyawo. Katikkiro Charles Peter tayinza kuleeta mabugo. Kabaka mukwano gwange. Kabaka nga yagadde akaweerera ku simu baga naye ati ndagire bwe tumanyiganye. Simbwa naye yaseerera. Ssaabasajja Kabaka bamanyi mpozi Nuwa Wamala. Ssaabasajja Kabaka mukwano gwo ye amabugo ge waba ayagadde Nuwa agawa Nuwa ani Wamala. Nuwa Wamala Anti Kabaka baali bagenda mutemula ku mukolo nengende wa Nuwa namuwulidde ye Wamala yaani naye teyanjogeddeko ne mugamba Kabaka bagenda mutemula ntugende wa Kabaka n'oyo Nuwa emirundi egi nga mbabuulira oyo Nuwa oyo yali mu security nga yimiriza wa internal affairs. Ekitegeeza Kabaka mukwano gwo nnyo oyo agaleeta naye mayuga bemufun ababbi bomubbi nadduka mu benyondo omutwe. Museveni tayinza kuleeta mabugo waffe mukozi agaleeta oyo nabanja bamuba ebigo ne bamukolako n'ebyavako tayinza kuddoka bamukunyulako ekyamikaiti bakimukunyulako nga yalizeewo. Tuyinza kuleeta ssente waffe. Sireeta buseeyogerwako ogerwa buseeyogerwako nga nkyali mulamu. Tuyinza kuleeta oba zivudde wani ssente za seeta busirina okulinnya waffe.